Tako nga tuwayamuko ku nsonga zino twasemba okubeera wano wiiki ewedde ebyaliwo mwabiraba. Tuzeemu okusinkana ffe ng'ababaka aba opposition okuwayamuko embeera yatambula etya, tuzzaako ki kitubaddeko. Okusookera ddala tuvumirira ebyaliwo mu Parliament wiiki ewedde. Parliament kyenkana yawambibwa. Twajja okuteesa ku nsonga zino nga tuzze tweteeseteese amateeka tugamanyi era nga twagala tugakozese nga bwe tuzze tukola, kubanga ensonga eno yatandika weeks eziwedde. Tuzze ensonga zino tuziremesa nga tuyita mu mateeka. Bannaffe ne balaba nti tebajja tusobola ku nsonga ez'okuteesa n'ez'amateeka nga balaba tuzimanyi nnyo era tweteeseteese. Ne bagamba bajja kukola bukozi fujjo era nga bwe baakola. Mwalaba mwe bannamawulire mwagobebwa ne musibibwa mu Conference Hall B. Era nga bwe twabalaba mwogera nga mugamba nti abaffe kale mutuleke tuddeyo ku bitongole byaffe gye tukolera oba tuddeyo waka. Ne babagamba nedda tewali kufuluma, nammwe mwalinga abasibe, amataala gaggyibwako. Effujjo ne tutalabanga nako kubanga ne mutogikwatako, mujjukira mutogikwatako weewaawo baakola effujjo lye baakola naye tebaalikola ku bannamawulire. Ne kati nammwe babakozeeko effujjo, tebajjaako masannyalaze mataala, ne ku luno ne bakikola. Ekikulaga nti baali beeteeseteese okukola effujjo. Network ne bazijaaminga kubanga mwe kennyini mwatugamba bwe twabasinkana edda ng'amaze okubata ti abaffe tubadde tubakubira obusimu mutubuulire ki ekiri ebyo ffe batugobyeyo naye nga temutufuna, nga network bataddewo obujjaama wano ku Parliament okulaba nti ne network bagisalako. Kuga kikulaga nti baali beeteeseteese okukola effujjo, okumenya amateeka era nga tebayinza kukakasa bannansi nti bino bye baali bakola ku mateeka gano baali babikola ku lwa bannansi. Twalaba effujjo eryakolebwa ku babaka abakyala ng'agasajja gazze ne gasitula ababaka abakyala ne gakwata wano ne gakwata wali kazigomesi naki mu Parliament. Ekyo tukivumirira era nga bwe tukomawo kubanga Speaker Parliament yagiwummuzaamu, waddiramu okugiyita bwe tukomawo tunoonya kuddibwamu okuva eri Speaker ku byaliwo wiiki ewedde. Twamulaba nga bwe nali neemulugunya ku gayaaye ge baasindika aga security agaki okukola effujjo ku babaka, n'agamba nti nedda ebigambo ebyo Loopu bye yayogedde bikyamu, in fact tubisiimuuleko ku likodi ya Parliament gye tuyita Hansard. Kaakati bwe tunadda era nja kuddamu mubuuzi tannawona nsonga eno, ayinza okulowooza nti ageziwadde nnyo nti leader of opposition byayogeddeko tubijjeko ku Hansard kibe nga kiwedde. Nedda tebinnaggwa era nja kuddamu ensonga zino nzanjule nga njagala mubuuza nyabo kakati tubuulire. Bw'oba ogamba nti bye nayogera si bituufu, kati gwe tubuulire ekituufu. Abalumba Parliament be baani? Kuba kati otulaze nti obamanyi. Ogambye nti zibiŋŋambye nti aba security abaki, nti nedda si ba security. Kale kati gw'ogenda tubuulira baali baani? Twamulaba nga yeebaza Minister wa Defense wa Internal Affairs ku lw'omulimu gwe yagamba nti omulungi ennyo gwe baakola mu kukola effujjo ku babaka. So katwagala Speaker atunnyonnyole bano baali baani? Ensonga eno tennaggwa. Era n'ekirala ekyaliwo, Speaker yasuspendinga ababaka, yagoba ababaka okumala entuula 3. Ababaka bonna yasuspendinga nga ba opposition. Tewa nsonga yadde lwaki ababaka bano abasuspendinze. Yes, Speaker etteeka limuwa obuyinza okususpendinga omubaka okumala entuula, naye aba alina okunnyonnyola nti kakati gwe nkususpendinze lwa nsonga eno n'eno, so that omuntu ayinza n'okuwakanya Speaker. Kubanga kati tulina kye twatandise nti kakati nga tuyita mu mateeka ruling ya Speaker tusobola okugiwakanya. Tuyimuka buyimusi ababaka 40 etugamba nti Speaker ekyo kiragiro ky'owadde tukiwakanya era twakikolako mujjukira mwakiraba. So kakati aba alina okutuwa ensonga nti gwe nkususpendinze ku lwa nsonga eno nga tuyinza okugamba nedda ekyo tukiwakanya kubanga Parliament mwagiraba ebbugumu lyali lingi. Naye mu kwogera nga ntandise okwogera ku mateeka kiki gagamba naki, bannaffe aba NRM olw'okubanga bo tebaakola research waabwe nga tebaagala kuwuliriza mateeka nga batandika kuwoggana. Ne mugamba nnyabo abantu abo abawoggana nga ndi mu kwogera kye bakola kimenya amateeka. Lwaki bo teyabasuspendinga? Kubanga nabo baakola effujjo nga babawoggana we bakola ki? Katwagala atunnyonnyole
ababaka ba opposition be suspending nsonga ki kye baakola abalala kye bataakola aba NRM kye bataakola twagala speaker atunnyonnyole namulaba smiling awo ngalowooza biwedde nyabu tebinnaggwa twagala atuddemu ensonga zino kubanga tebinnaggwa ffe nga aba opposition njagala kwebaza ababaka bannange kubanga tuli bumu tuli kitole bwe tuze tutambula era kyovuddwa olaba etteeka lino twaliremesa emirundi ebiri nga tuyita mateeka nga tweteeseteesi nga tukoze research bannaffe bo nga beteekateeka okuba eŋŋumi nakife nga tusoma ebitabo nga tweteekateeka era kyovuddwa olaba baalaba nti bajja tusobola nga tukoze research waffe bagaa kale katugome bannamawulire tuggyeko amataala tukole effujjo lyonna kubanga biri ebyobwongo nga bibasusseeko nga tebajja bisobola ne bagamba balina bo bye basobola era mwabiraba bye baakola ne babikola kumwe bannamawulire ne babikola ku ffe ninjagala kwebaza ababaka bannange nti tubadde bumu ku nsonga eno n'olwaleero tuzeemu okusinkana nga joint opposition caucus okutema empenda ku bintu bino tuzaako ki era nga ensonga eno tennaggwa bingi bye tulowoozaako amateeka mangi gaamenyebwa nga gamenyebwa sipiika n'abantu abalala bingi tuli mu kutunula mu mateeka n'okuwayamuko ne bannamateeka baffe tulabe tuzaako ki ku nsonga zino zonna zonna naye ng'ebyaddala tebinnaggwa twalaba General Museveni yayita olukuŋŋaana olw'abannamawulire n'atandika okwogera awo ebyakalebuli yagamba nti kakati aba opposition ababaka UCD ebadde ebawa nnyo seedlings endokwa kyovudde olaba bagiwolereza ningamba yi musajja mukulu ono abadde wa yakazuukuka kubanga ensonga eno twali twagigoba ffenna nga parliament esinga kubeera mu babaka be aba NRM lwakuba of course bo yamala n'abayita n'abatiisatiisa ensonga ne bagivaako naye ffe ne tulemerako kakati luli aba NRM abaali batwegasseko ku nsonga eno nabo ba opposition nabo baali bawuliriza UCDA kubanga ezeebawa seedlings zino enda okuwa kyovudde olaba tumugamba nti kakati bw'oba ogamba nti ffe aba opposition ensonga eno tugiremeddeko olw'okubanga tuze tukifunamu nnyo leeta obujulizi tomala googera ku myaka gyo ssebo gye tuwa ekitiibwa kubanga yes tetukkaanya naye ku nsonga nnyingi naye emyaka gye tugiwa ekitiibwa ye ayinza okuba tayagala giwa kitiibwa emyaka gye naye ffe nga ffe emyaka egyo tugiwa ekitiibwa kakati tugamba ssebo ku myaka gyo toyinza kumala googera bintu bya kalibuli leeta obujulizi kubanga watulumiriza obujulizi buliwa ng'ogamba nti kakati ffe ensonga eno tugiremeddeko kubanga tuze tugifunamu nnyo tuze tufune endokwa mpitirivu naki leeta obujulizi obutebulinge otherwise tujja kukkiriza omale googera bintu kubanga oyagala kubyogera n'ekirala kye twalaba ku lukuŋŋaana olwo yayita abantu nga bali awo balinga kwaya nga boogera nga ye bw'alowooza muzeeyi oli mutuufu ku kino kino oli mutuufu gwasinga gwe wakabi ennyo niŋŋamba sookoleke bw'oba oli sirias okuwuliriza abantu abalina endowooza endala ne mu kibiina kye kya NRM mwebali lwaki tewabayita kubanga mwebali lwaki teyayita senior presidential advisor we Dr. Ezra Suluma gwasasula omusaala omulungi buli mwezi gwa facilitating obulungi azaamu advisinga ku nsonga eno n'amugamba muzeeyi ensonga ye mwanyi giveeko lwaki teyamuyita nawulira endowooza ye naye yayita bano nga bali awo bonna balinga kakwaya ffe ng'aba opposition ebimu ku ebyo bye tuzaako namba emu twagala okulaba nga ebitongole ebirala ebyasigaddeyo nabyo bizibweyo ku zi ministry zaabyo kubanga General Museveni ne gavumenti bagamba nti ministries zikola bulungi era nga zijja kusobola obuvunaanyizibwa buno kyovudde olaba entities zino ziddizibwa bazizaayo katugamba ne zino endala nazo tuzizeeyo waliwo n'endala nga tezeetaaga na kuyita mu paalamenti wano nga ye yazitondawo ye nga ye oyina State House Anti-Corruption Unity, State House Health Monitoring Unity, State House Investor Protection Unity, State House Land Unity, State House Revenue Collection and Operations Unity. Mu State House yateekawo ebitongole bingi unit ku kino ku kiri ate nga byonna birina ministries mwe zigwa kati twagala okulaba ng'ebyo byonna abiggalawo biteyo mu ministries bw'aba ali serious ku nsonga ey'okutaasa ssente y'omuwa omusolo
kubanga oba ogamba nti IGG okulwanyisa enguzi ku mulemye mu kifo ky'okutondawo ekitongole ekipya IGG mugobe gw'omuwa omulimu mugobe ne bakola nabo oteekewo abo olowooza tibajja kukola omulimu mu kifo ky'okuteekawo ekitongole ekipya. Bw'oba osuubira nti ministry ya health obuvunaanyizibwa bugiremye mu kifo ky'okuteekawo ate State House Health Monitoring Unit bali bagobe gw'obawa omulimu. Teekawo bano b'otadde eno b'olowooza nti bo bajja kukola emirimu. Kati kitwagala okulaba era lwe lutalo lwe tuzzaako okusindiikiriza gavumenti okulaba nti kale bino byonna tubigobe kuba twagala taasa ssente ya muwa musolo nga bwe tuzze tugamba tubigobe. Biteeyo mu ministries zibeereeyo nga deski nga department kubanga otukakasiza nti ministries zo zikola bulungi era obuvunaanyizibwa bajja busobola. Twagala okulaba kyetubaddeko ensonga y'okulwanyisa enguzi gavumenti twagala kwongera gisindiikiriza. Oba ogamba oyagala kutaasa ssente ya muwa musolo buli mwaka ssente y'omuwa omusolo obutabalika 10 trillioni 10 zibbibwa. Sebo mwami Museveni tetunnakulabanga otaasa ssente y'omuwa omusolo eyo yo lwaki togifaako? Lwaki ofa ku ssente y'omuwa omusolo gy'ogamba eri mu UCD oba awalala? Obutabalika 10 obubbibwa gwe tebukwatako kuba tuzze tumulaba ate ababba ssente y'omuwa omusolo yabawolereza. Abo maveeko kasita ssente ze babba baziteeka wano e Uganda ne bazitadde mu bintu byabwe bizimbe byabwe bizinesi zaabwe. Kati twagala gavumenti okwongera ogiteekako akazito ssente ezo twagala zitaasibwe kuba obutabalika 10 busobola okukola ebintu biyitirivu. Zino ssente muze mutulaba nga tugenda atyaka obuwumbi 553 Day Biopharma bano bagamba nti bagenda kukola vaccine eza COVID eza kino eddagala yabawa obuwumbi 723 Roko obuwumbi 263 Lubowa Hospital obuwumbi 600 n'abalala. Kati ebyo byonna twagala bikome kubanga ssente y'omuwa omusolo erina okutaasibwa. Awo bw'okulaba otyo obeera serious ku nsonga ey'okutaasa ssente y'omuwa omusolo. Otherwise obeera mu kuwuddiisa bannansi. Bano ba RDC abayitirivu kati olina ne ba assistant RDC olina ba presidential advisor bameka buli kiseera baleetawo zi districts empya constituencies. Ebyo byonna twagala bikome kutuba nga tuli serious ku nsonga ey'okutaasa ssente y'omuwa omusolo. Naye ng'ekyenkiza ennyo ffe ng'ababaka ku ludda luno twagala okukubiriza bannansi banaye mweyongere okulima emmwanyi mu bitundu by'eggwanga byonna eby'enjawulo. Temupowa temupondooka. Muyinza okuba kati mwaweddemu amaanyi nedda temuggwamu maanyi. Luno olutalo terunnaggwa era nga twagala duleeta eyo gye muli nga bannansi. Emmwanyi mweyongerere ddala okugirima mugibatamye kubanga emmwanyi yegenda na kuwangaala nnyo n'okusinga mwami Museveni. Yo terina kyeraga. Tweyongerere ddala okugirima tetuggwamu maanyi ate nga bwe tujja eyo gye muli twagala n'ensonga zino endala eza pamba, vanira, moringa, ebikajjo. Juzi nabadde ekamuli eyo e Busoga. Ttaani y'ebikajjo yali ku mitwalo 25 we twogera kati eri ku mitwalo 5. Abalima ebikajjo tebakyategeera na lwaki babirima. Kati ensonga ezo zonna twagala okuziteeka ku mwanjo, twagala okuzisosowaza. Luno olutalo olw'ebyenfuna luddiremu ddala amaanyi mu buli ngeri yonna. Mwebale nnyo. Ababaka bannaffe Honorable Francis Zaake ne Honorable Anthony Akol ekyaliwo kikyamu kyennyamiza tekyali badde nawo. Waawo Parliament yali ejjudde nnyo kubanga buli wetubeerawo ffenna Parliament ekubako nga bantu balina nawo akutuula abamu ne beerera n'ebirala bwe bityo. Ate ku olwo bamobilizingira ddala nalaba n'abantu bendudde ebbanga eriwerera ddala bambi nga sibalabako kati Honorable Moses Ali. Kubanga mwami Museveni yalinga ensonga eno agiremeddeko nnyo agyagala nnyo n'agamba buli omu alina okugenda mu house. Ne Moses Ali musajja wattu mulwadde bamusitula busituzi ne bamuleeta mu Parliament baga alina okubeeramu wakiri time y'okulonda bw'etuuka bamuyamba okuwanika omukono gwe. So kyekyali mu Parliament ng'ekubyeko ejjudde nnyo. Kakati ensonga y'entebe n'ereeta obuzibu ate ne kituuka nti kakati oli n'asalawo akube munnaagakonde ku lw'entebe. So ensonga eno ey'ababaka bannaffe ekyaliwo kikyamu era nga tukivumirira.
obooli awo bombi baali bakikwasaganyiza mu ngeri endala netatuuka kuba munno gakonde mu hausi mu palamenti olw'entebe. So ensonga eno tugigoberera okulaba nti tugigonjoola bano babaka bannaffe, kino tekirina kubeerawo era nga tetwagala kulaba kintu bwe kityo okuddawo okubeerawo. Edward abuuziza nti lwaki twafuluma. Tetwafuluma bufulumi, twafulumizibwa. Ate ng'abantu abasooka okufulumizibwa baali mwe bannamawulire, babagobamu mu kyembaazi ne babatwala mu conference hall B ne babasibira nga temusobola na kufuluma. Kuba baali bazze nga bazze bamazeeko okukola effujjo. Ffe twali tuzze twetegese amateeka tugasome, tukoze research yaffe, kyovudula twabalemesa emirundi ebiri ku mateeka gano nga tuyita mu mateeka. So bagenda okulaba nti abantu bano tujja basobola ku nsonga ez'obwongo. Ffe katukole bukozi fujjo, bagobye bannamawulire bagjeeko amataala, network, internet connectivity yonna, network y'amasimu ne bagisalako, bateekawo bujjaama wano ne basindika kanyama ne gatandika okubeba omu ku omu. So titwafuluma bufulumi, twafulumizibwa. Ate nga nina bempulidde eyo abamu nababaka nga bagamba nedda twalisigaddewo awo mu nzikiza ne tufungiza ne tulwana. Ababyogerera ebyo nno nga babaka tebaaliwo, naye bali eyo ku busimu bwabwe bawoza nedda mwalisigaddewo. Yes, bannamawulire babagobye bagyeko amataala naki, naye mwalisigaddemu omwo oba mulwane. Twali tetuzze kulwana kigogumbya, twali tuzze kulwana na bwongo bwaffe nga tweteeseteese obulungi. Naye bannaffe abamu abawoza nti lwaki temwasigalawo ne mulwana mu nzikiza tebaalabikako, kati tubalaba. Kubanga bw'oba ogamba nti kale mwe mufulumye oba babafulumiza ku mpaka naki, kati gwe lwaki tewajja n'olemerako n'olwana mu nzikiza eyo. So abantu bwe bati twagala batumalire nnyo biseera kutujja ku mulamwa kubanga bo babeerangayo. Naye ffe titudda boycottingako parliament. Ekyaliwo ku olwo baatufulumya olw'ebyo byonna ebyakolebwa. Naye parliament sipiika ne bwagiyita leero olw'eggulu weetuli tugenda giyingira tuddemu okuraisinga ensonga zino. Wewaawo yes, okuboycottinga parliament tuze tukikola era olumu tukikozesa ng'ekimu ku bukodyo bwe tulina. Naye ku luno twatuulanga opposition caucus ne tugamba tetugenda tukuboycottinga, tujja kubeerawo paka batufulumye ku mpaka oba baagala. Naye tugamba tetugenda kwefulumya nti boycotting, nedda. Twagamba tujja kulemerawo, tuteese, tujje amateeka gonna, tetugenda kufuluma, tujja kufulumizibwa ku mpaka waakiri, era kye baakola. Naye nga tetunda boycottinga parliament, era bwe bagiyitira tugenda kugiyingira tuddemu ku nsonga zino. Ki kye tuzzaako? Tuzzaako lutalo olw'ebyenfuna kye tuyise economic war, era nga tukitwala mu bannansi. Yes, nga bwe tulwana ku parliament kubanga ensonga zino era zirina okudda ku parliament. Naye tugamba nti kaakati tudde eri bannayuganda kubanga luno olutalo si just lwaffe ababaka, luno olutalo lwa bannansi, era nga tubagamba muveeyo mwetabe mu lutalo luno. Bayinza okulowooza nti babawangudde, nedda tebannabawangula. In fact nga bannansi mulina ne opportunity mu myezi egitali gyawala nnyo okulwanyisa bano abatutte emmwanyi yammwe, kubanga bagezaako gitwala, bakoze step namba emu era bakyalwanira ddala okugitwalira ddala. Kati bagitutte ku minisitule oba oliawo olunaavaawo bagikwasa oba bineti oba bagikwasa ani. Tukyalina balwabwa ogwo mukoddomi we n'abalala, tukyalina opportunity nga bannansi abantu bano okubagubira ddala, kubanga laba kye bakola pamba, vanira, moringa, ebikajjo kye baagala okukola n'emmwanyi. So nga tugamba tugenda kukwatagana ne bannansi okulaba nti olutalo luno tululwanira ddala. So mu bannansi mu myezi egitali gyawala mulina chance, ekalulu kasembedde, bano abababbako ebyammwe bazze babba buli kimu, kati n'emmwanyi bagitwala. Mulina opportunity okubafuumuulira ddala. Kituzaako okulaba nti tukwatagana ne bannansi okufuumuula ababbi bano, kubanga bayinza okulowooza nti mu parliament bajja tusobola, tuli batono, bajja kuba bannamawulire bajjeko amataala bakole effujjo, naye bannansi gye bali eyo bayitirivu.
ensonga ya kooti weewaawo tulina options nyingi neya kooti nayo tugyogerako ne bannamateeka baffe ne bannamateeka bannaffe naye nga options zonna weeziri ku mmeeza kuba tuwulira nti bannaffe bali bo bagamba nti kale twakoze bye twakoze kati mugende mu kooti tugamba temutusindika mu kooti yokka yes option eyo weeri naye ne ku fulo ya paalamenti tukomawo ku nsonga zino kuba kye baagala okukola nti kale ffe twakoze kye twakoze mugende mu kooti kooti yes bwe tusalawo okugendayo tujja kugendayo naye tugamba nti ne ku fulo ya paalamenti temugenda tugobayo temugenda tulemesa kwogera bye twagala kwogera awo era olaba balwana nnyo okulaba nti ensonga zino tezivaayo ku fulo ya paalamenti kyovudde olaba sipiika ne byennayogera yagamba ebyo byonna byonna Ssenyonyi byayogedde mubisiimuule ku Hansard biveeko bigenda kukomawo ku Hansard kati olaba nti baswadde nnyo okutuuka ku leve eyo kati kyovudde olaba bagamba nti mugende bugenzi mu kooti wano byawedde ne wano tebinnaggwa ensonga zino tugenda kuzikomyawo nga twagala okuddamu ku raisinga issues zino so yes options zonna tuziyina ku meeza mwebale nnyo bassebo ne bannyabo